wonna wasobola okuba ate ng'ogoberera omukutu guno we bali kuba ate ng'otwekumira twakakasa okuba ate nga tukuwa amawulire ago amatuufu gokka mu mbeera nga osobola okuba ate ng'etambula amakya g'onnaku olwaleero waliwo amawulire agadde gatambula nga bagamba nti Pastor Yiga oba oli awo asobodde okuba ate ng'atufudde ku mu mbeera nga osobola okuba ate ng'etambula waliwo amawulire agadde gatambula era nga kituufu ye Pastor Yiga ali mu mbeera etali nnungi wadde n'akamu naye ng'omwana we yasobodde okuba ate ng'atulambisa n'ategeeza nti obudde buno embeera nga bweri akadde kano ategeezezza bw'ati nti muzeeyi we Pastor Yiga ali bw'ati obulamu buli bwe buti. Sega tanafa Pastor Yiga mulamu, pastor waffe gyali mulamu, n'ekyo mbadde nsaba omuntu yenna ayagala omanya amawulire agakwatagana ku Pastor Yiga ziba amatu towuliza mawulire gonna paka nze nga maze okugamba ekituufu naye tanafa wali mulamu era nebaza abantu bonna adde bamusabira n'essala zonna z'osaba abaweereza obuyambi nyongera obubeebaza ate era nga nsaba Mukama abawe omukisa newankubadde kikedde leero mbadde nakamaliza mbadde nkyali ku service nga ngimaliriza ne baŋŋamba ensonga enkulu buli mawulire buli omu agamba Pastor Yiga afudde bamubise tanafa so mwongere okuguma abasaadde bakutusa emitima mbasaba mwongere okuba n'amaanyi musigaye nga mumusabira weewaawo ye mulwadde akyali mulwadde details esinga nyinza obutaziba wakati naye nga ye mulwadde naye ekyokufa sikiwa nti oba guno gwe mwaka majja ofiira Mukama mulungi sikiwa so twongere omusabira akomewo abuulire enjiri asabire abantu naye temuwuliriza mawulire ge boogera kubanga bwe nabagamba wiiki eno nti amawulire gano ebiseera ebisinga kino kikoleddwa babadde bamaze ebbanga ddene nnyo nga bagezaako okwagala omusinkana bagezaako okunsinkana nga baagala okumbuuza bangi boogedde ebimutyoboola banjogeddeko bingi naye nga kyebafa baagala nfeeyo mu kamera za TV zaabwe mbeeko kinyoga bo baba batunda mawulire n'ekyembadde nagaana okukola paka we bafulumiza eggulire lino era nga batusabye bwe tuba twagala mubakakase nti mulamu tubawe eddoboozi lye tubatwale mu ddwaliro gyali bamukwate oba ekyabasawo bakigaana naffe twakigaana naye gwe kijje kunze Pastor Yiga mulamu tobawo omuntu yenna akulimba ne banaajingajinga ebifaananyi tebakulimba Pastor Yiga mulamu era nsaba Mukama agenda musumulula tukirize Katonda ku ssala gy'ogenda osabamu nange Katonda ajja musumulula Mukama abawo omukisa abalabi b'ekina Uganda mweyongere okulaba program mweyongere olaba ABS TV era nyimirira wano wennyini okwongera ku nsonga gye bagamba mbu simanyi otunda TV biki ebyo byonna tebiriiwo bannamawulire simanyi wajje babijja n'abantu abakirayimi nga babyogera simanyi wajje babijja naye gwe TV yo weeri pastor wo waali tukyagenda maaso n'okuweereza Mukama agenda kusoma embeera nga wogiwulidde yoyo nno mutabani wa Pastor Yiga amufaananira ddala nga basobodde okuba ate ng'omuwulira ng'ategeeza nti Pastor Yiga ye gyali akyali mulamu wabula abamawulire be batambuza naye nga tulinde embeera wenasobola okuba ate ng'etambula ate omuntu anaamala bbanga kifu byonna tujja kuba ate nga tubitegeera Pastor Yiga mulamu embeera etambudde etya nga we kiri akadde kano batutegeezezza Pastor Yiga akyali mulamu y'embeera bw'etambula aganaabawo gonna tujja kuba ate nga tugakuwa mu bujjuvu naye ng'egakyaliwo Pastor Yiga akyali mulamu mutabani we ye atutegeezezza ng'asinziira ku mukutu gwa TV gye bayita ABS TV naye nga waliwo agadde gatambula ng'agamba nti ne TV eyo yonna waliwo omukugu bayita Kojja Kimbowa bali mu nteekateeka ya kugitunda nga bagamba nti omugabo Kojja Kimbowa yasingamu shares ennyingi era nga kigambwa nti embeera bwesobodde okuba ate ng'etambula baagala kweddiza bya bugagga bya Pastor Yiga tulinde mu nteekateeka egenda okuba ate ng'eddako tugenda kuwa ekituufu ku Pastor Yiga akyali mulamu oba manyi anikati NPS Capital Simba bonna bakikubye mwenna abatuweera omukisa naye Pastor Yiga mulamu tukiddamu Pastor Yiga tannafa nkiddamu okusembayo Pastor Yiga Augustine Abizayo mulamu wali tannafa kati tutwala omukisa guno okuwoninga mwenna ababikuba bambi mubikube ku lwammwe obula temubikuba ku lwa musumba wammwe ku lwa musumba waffe Mukama mulungi era ayagala okufollowinga Pastor Yiga osobola omufunira ku namba ye eya WhatsApp agirina amanamba gaffe gonna agabeera ku screen gakubeeko tugenda kuba tukuwaki information entuufu
naye mwenna abakikola Mukama abawa omukisa ku peegi zammwe nammwe mwenna abakipositinga naye nga Pastor Yiga mulamu nayagala okumusinkana olwokubiri olwokuna olwomukaaga abeerawo ekawaala. Mukama mulungi kyekyo kye tubategeeza. Pastor Yiga Augustine mulamu mwenna ababikuba tukiddamu okusembayo. Pastor Yiga Augustine mulamu ayagala okumanya ebisingawo tusange ekawaala.